Abakadde mu ggombolola ye walukuba mu kibuga Jinja bakungaanidde ku ssomero lya Glory Primary School e Masese ku mukolo ogw'okubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bayingira omwaka. Guno si gwe gusembyeyo, tukikola buli mwaka era tukyakkiriza nga tukyali balamu buli mwaka tujja kweyongera okulaba nga tugabalinako wamu n'abantu baffe abateesobola abali mu divizoni yaffe eno ey'Amasese Walukuba kubanga kye kitundu ekikyasinzeemu okubaamu abantu abalimidde. Abakadde bano basinzidde wano ne balaajana gavumenti okuvaayo bayambe ku kibbattaka ekisusse mu ggwanga nga kino kisinze kunyigiriza bo nga bangi basendiddwa ne basigala nga babundabunda. Boogedde ku by'obulamu ne bategeeza nga gavumenti bwe yabasuulira kubanga mu malwaliro gaayo teteekamu ddagala ery'endwadde z'abakadde nga pressure, sukaali n'ebirala. Aye ng'endwaire ezo pressure, sukaali, kansa bisinga kutawaanya ife abakaire. Ebyo eddagala bizirayo. Jajjo bw'oba ofunye akafo k'otuulamu awo obeerera obulungi. Naye bw'oba olina okuyugaddamu awo oba ofuna otya obulungi. Ki tebatuweerezaako naffe bitongole? Naffe tuliyo abateesobola. Tuliyo gye tulya bukaawu. Abakadde bano bagamba nti gavumenti yasuubiza ensimbi z'abakadde emitwalo 2 buli mwezi wabula ab'ejjinja tebazifunangako. Mu ngeri y'emu mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjoji adduse bukubiri okusisinkana abatuuze b'omu Katanga abagambibwa okuba nti baagala kusendebwa omusumba w'ekkanisa eya Eternal Life Church. Ensonga z'e Katanga oba eza Kimwanyi zonna ne Katanga nga bw'ayitibwa zaatandika dda mabega. Bano bategeezezza ng'abatambuza olugambo luno bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe nga bayita mu batuuze. Okusinziira ku musumba Walugembe, abantu bennyini abaamuguza be bamu abaamudde ebbali ne bamukonjera okwagala okumusiiga enziro. Naye ekisinga okwewuunyisa bwe nabanga ngula ettaka lino lyonna lyannambuzibwa omwami ayitibwa Hasani Segawa bameka abamumanyi era ndeese ebiwandiiko leero mulaba amannya ge ng'ateekanga omukono ku biwandiiko nga nkola ki nga ngula. Agumizza abatuuze nga bwe batagenda kugobwera nga wano abategeezezza nga bw'abasasulidde omutwalo gumu ku ssente ez'ennyumba zibadde basasula okumala omwaka mulamba ekyamudde abatuuze. Basebo ne bannyabo mbadde nina byempulira ku leediyo oluusi bankubira masimu ti abantu b'e Katanga ebulayo kaseera buseera trakita zeetegese dda bagenda kubasenda. Oyo mulabe wammwe temumuwuliriza mutuule mukkalire teri agenda kubasenda wano. Meeya ababuulidde gyenvudde w'ekitundu kya Katanga era nga wano abajjukiza n'engeri abaddukanya ssettendekero e Makerere bwe baali baagala okubagoba era nga Walugembe ng'ali wamu ne bapuliida ne balwana masajja. Katanga Makerere University yali yeesomye ng'eyagala kumusenda yenna emugjewo n'abantu baamu eri abantu abaakajja. Nalinze mukulembeze nga nkyali kansala n'abakulu bano ne bakulu ne mukulu Ntogo ne tulwanira wamu naye ekizibu kye twalina kyali kimu, tetwalina ssente. Weeki ewedde abatuuze b'eggunga nga baagala ab'obuyinza bayingire mu nsonga zaabwe ng'ettaka lino eririko embiranye eririko obunene bwayiika ezisoba mu 38 saako n'abatuuze abasoba mu 5. Ivan Lobega ne Shamshad Naluja be bakusakidde eggulire lino. Bukedde TV.